Mu Oktoba omwaka guno omukulembeze wa America Joe Biden yategeeza olukiiko lwa Congress nga Uganda bwegenda okugibwa ku mawanga agakkiriza okutwala ebyamaguzi byago mu ggwanga lya America. Kino era baamala ne bakituukiriza. Bino byannabaddirira Parliament okuyisa etteeka erivunaana abasiyazi gavumenti ya America kye yatwala nti kulinnyirira ddembe lya buntu. Ku bbalaza ya wiiki eno gavumenti ya America nate yategeezezza nga bw'eriko bannayuganda beegenda okugaana okulinnya mu ggwanga lino nga ebalanga okulinnyirira ddembe ly'abasiyazi saako bannayuganda abalala. Minisita wa America w'ensonga ez'ebweru Antony Blinken yeetadde omukono ku kiwandiiko kino ng'agamba nti kigendereddwamu kubonereza abo abavvoola enkola ya demokulasiya. Agamba nti abakungu ba gavumenti bebakaliza ba biti bya njawulo omuli abo abatulugunya abalwanira obutonde bw'ensi, ab'eddembe ly'obuntu, bannamawulire, abasiyazi ssaako ebibiina by'obwannakyewa. Sipiika wa Paalamenti Anita Among Ssabbiiti eno yagumya ababaka ba Paalamenti obutatya nvumbo zigenda okubateekebwako olw'okuyisa etteeka ly'ebisiiyaga. The blacklist that they are talking about, don't care. Don't worry about that. You have all what you need in this country. In Uganda, so long as your kids are not being sodomized. Kati yategerekesa olunaku lw'eggulo ng'akulira amakomera Dr. Johnson Byabasaija bwali omu ku abo abateekeddwako envumbo nga takkirizibwa kugenda mu America. Kigambibwa nti bino bizze bibaawo kuva mu 2005 nga mulimu okutulugunya abasibe ssaako abantu abalala balwanira eddembe ly'obuntu. Era kigambibwa nti wadde ekitongole ky'amakomera kyali kiyama okutumbula ebikolwa ebiwagira eddembe ly'obuntu, kino si bwe kiri. Embeera y'okuteeka envumbo ku bakungu ba Uganda eyawukanyiza mu ndowooza z'abaana byabufuzi. Kati ffe tuyinza kusalirawo America baani abagikyalira. Bw'abanga yasazeewo nti alina bayagala ne batayagala, eryo ddembe lye. Ffe nga bannayuganda mukkirize mugende gye babaagala. Kubanga muyinza okugenda gye batabaagala ne mulirayo ebitasoboka. Nze saagala kugamba nti balwanirire eddembe ery'obuntu ery'okukuluusanya omusajja okukuluusanya musajja munne. Tutunuulire nnyo ebintu ebirala. Batuwamba, batuttira abaana baffe, batukuba emigga awatali nsonga, batubba, batunyaga. Ye minisita omubeezi w'ensonga ez'ebweru Okello Oryemu ategeeza nga bwe kiri eky'ensonyi nti America ekyagenda mu maaso n'okuteeka envumbo ku Uganda. Wabula agamba nti kino kigenda kuwaliriza Uganda kukkiriza amayisa ga kiseegu. But occasional mistakes does not justify for us to be beaten with a sledgehammer. No, it does not. We are being unjustly targeted. Okay? This is vindictive. This is to punish the government and the people of Uganda. The bottom line, simply because of the anti-homosexual bill, or act rather. Minisita agamba nti weewaawo wayinza okubawo abasiiwuufu b'empisa mu bitongole bya gavumenti ne balinnyirira eddembe ly'obuntu, ente esaana kutwalibwa nga nkola ya gavumenti. Ono ayogedde ne ku nvumbo eziteekeddwa akakulira amakomera Dr. Johnson Byabasaija. His sanctions. It's very sad and it's very unjust because these prisoners can say anything. This thing should be thoroughly investigated. A prisoner said he was being tortured in prison at the directive of the chief of prison. Really? Not this chief of prison whom I know. No, I know this person very well. He is a professional individual. He has turned and transformed the prison of Uganda today to be one of the best prisons to go to if you are jailed. People sit exams in those prisons for their primary level examination. They pass them. People sit exams in those prisons and they get their secondary school certificates. Bwetutuukidde Byabashaija agambye nti tasobola kubaako ky'amaanyi ky'ayogera ku bino kubanga tanategeezebwa mu butongole.